na nono nzenze kera mu Uganda nesenga kulana manga tugenda wa mu America tubulira n'ennaku ze tunaalinyawo ennyonyi ne tuteekane ku TV ne tubabulira n'ennaku ze tunadda ffe kala mu Uganda tubeera mu America nga tusoopinga nga situgenze kuba kyeyo wabula nga tugenze n'abanene ffe kino ye kuliko otegedde njagala okubategeeza Kabona Ndugga Bamweyana yayimbye twayimbye ne Bamweyana oluyimba lw'emisambwa olwayanukudde ku nnono bagiyita gyakwambala abawalabyeko ku YouTube muwaliko omukono nga muwalabyeko ku TikTok bakugiyita gyakwambala kati tugenda mu lookinga mukitegedde Kabona Ndugga Bamweyana mumuwagire hali ebisigiri mumuwagire wamujjajja abayimbi bonna ab'obujjajja mubakole ki mubawagire bwebaotegeera nti saha alina essabo muwagire otegedde buli muyimbi yenna otegeera nti kiwewa alina essabo muwagire abayimbi bonna bagenda kuyimba mubujjajja nekenza ali mu studio ayimba oluyimba lw'obujjajja bonna bajja kuddakola walukanga agenda kulonkinga lulala aluma abantu abo babadde n'amasabo okumala ebbanga emmanduso yabasitula bamuyita Ndugga Bamweyana mumukubire katwiki abawe ssente abasiraamu abawa amamotoka abawe n'emizikiti nga ffe talina kirali atuwadde njagala okunnyonnyola mwongere mutegeere nti pulezidenti w'eggwanga titumuyinaako buzibu obuzibu bwaffe webuli tife ab'obwamaneno talina kyatuwadde era njagala bategeeza nti ffe situlina kikumi kya State House tetukikola ki naye tukikola ki tukyetaaga tukikola ki pulezidenti Museveni bw'aba tatuwa tadda kubanga ffe situlimbwa nti alinamu abaana naki nemba naffe atuwe twakuma ebyoto twakola buli kimu kyonna kye tukoze myaka 35 atukalakata tutwala mwana abasawo tuli ku 0.0 equals 0 talina kirali atuwadde obudde bwe buno kyobona bati tusazewo tulumbe naye tuli mu nsi yaffe tuli muki kale ne basawo ne banyabo njakudde okubategeeza kati mbayitamu amakunga njakudde okubategeeza n'atutegeera tujja kulaba ebyokukola kubanga emisamba tugikola ki n'amayimba tugakola ki n'olwale tumukola ki ate ne Katonda tumulina abantu badde ku nnono balagera omuntu gwewena gwenjogerako nga simanyi nti obudde mwali namuno Kabona Ndugga Bamweyana yabirirako kiki bwenyini mwamulabe tugenda kola nesenga kulanama yayimbye tolina bayimba omulungi wangowe kulanama olimba temulumanyi tiluliyo kakatololo bagenda okulunkinane kulanama bagenda olulunkinane kulanama omulungi oyimba alugina baluyita kulanama yalumala n'olukola vidiyo siyewaawo tubebaalo okutuuka emuduuda zikutuusayo lyazaalibwa ebyo mbitegedde naye ebirala nja kumubuuza toyanze nyo taata toyanzeege ebigambo ebyo kyakasatu bituuse bulungi eri abantu abalowooza nti nno ezikiriza eno y'Abaganda nedda tetuli mu buwangwa na nnono kati olwaleero sirina ggwanga ligenda kulonda wabula oboolyawo njagala yenna ng'agenda okulabika nti tumuwa platform wano nga ayogera mu lulimi lwe era nga bwagenda okutegeezaamu abantu kati sinafunalyo mulala yeteekateeka mu nsonga eyo nsaba Katonda wabajjajja bampeere mukisa mu bigambo ebyo nsaba abanyuza mutuwa oluyimba naye oluyimba olwo nga lupipi luleete Kabona Ssekate mulengera gwemanyi bw'onaleeta omutabiriza
ate omutabiriza yajja okuleetera empologoma ya Ssewamala weewaawo sababo byakozesa n'ataddala wano essimu ogirikako mu mabbali osobola okulaba obudde bwe muyimiridde weewaawo. tusigala nga tulina abakkiriza okujjako bakabona ab'ekitiibwa Lisaawa Kabona. Sigenda kubeera mumulizi wa lunaku lwa leero, tugenda kukola ekintu kitono nnyo. Okusooka taata twagala okukulisaayo awamu ne maama omutonzi
byebale nnyo okubatambuza obulungi. Tubakubire mu ngalo. Basaba ne bannyabo twagala okwebaza omutonzi ku lw'enzikiriza yaffe ey'omwana. Twagala okusiima n'okwebaza abantu abattadde ku mpewo, bannatikitoko bonna be twogera nabo, abantu abali ku mikutu gyaffe, abali ku Nono TV, abantu abali ku Bukedde TV, abali eri ewaffe ku Sanyuka TV, abali ku BBS Telefina, abantu baffe bonna abali ku mikutu gyaffe egy'amawulire KBS, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutegeera nti eno nzikiriza ya mwana wa muki wa muddugavu. Basebo ne bannyabo, jjajja kabona wano bw'abadde ayogera agambye nti ekisinga okuleetera abantu obuzibu balowooza nti tuli basawo bakinansi. Basebo ne bannyabo, abantu bangi basawo bakinansi naye nga bakaafiiri. Siewaawo basawo bakinansi naye nga baki? Ffe tuli bantu ba buwangwa na nnono abategeera Mukama Katonda waffe ti omuzimu si Katonda, ejjembe si Katonda, omusambwa si Katonda, abalongo si Katonda, egyo myoyo egiweereza obutonzi. Siewaawo tulina bamalayika. Ekigambo malayika, ekigambo enjo mu Luganda kitegeeza musambwa, mu Luswayiri baliyita jini, mu nnimi endala mu Lulundi bakiyita kiteega, mu Lunyankole babayita bacwezi, mu Lunyarwanda tubayitaani Nyabingi. Kakati ate tuyinayo n'Ebinego, tuyinayo n'Ensejja, tuyinayo ne Lukowe. Ebyo bivunulwa mu kigambo ky'Abazungu kiyitibwa enjo, mu Luswayiri kiyitibwa malayika oba mu Luwalabu. Bantu ba Katonda bweza. Kakati malayika tabeerangirako Katonda wabula abeera muweereza waani? Tuyina emyoyo giri musanvu, mugimanyi bulungi, egikola obwa Ssewamala Musoke nga kyekifundikwa. Njagala okubannyonnyola kala za jjajjaffe Musoke, kabona se nga teyimirira. Kala za jjajjaffe Musoke ezo ze twambadde si za basiyazi. Si zaki? Muddemu, si za basiyazi, kubanga Ssewamala Musoke emyoyo egyo musanvu abasiyazi okukozesa akabonero ka Ssewamala kitegeeza mmwe bannannyini Ssewamala okugaana okuddayo okutegeeza Katonda Namugereka nti twakutegeera. Kakati njagala kulabula abasiyazi mwena mu ggwanga, njagala mbalabule kala akabonero mukafeeko munoonye awalala, kubanga mukuddayo okwegayirira mu bwami oyo ekkala esooka mugimanyi nti yajjajja waffe Kawagga yeefuga embuyaga. Ekkala ey'okubiri mugimanyi bulungi nnyo nti yajjajjaffe Musoke eyamalirwamu ebyensinaki n'eggulu. Mukimanyi bulungi nti ekkala ey'okusatu emmyufu yajjajja waffe Kiwanuka. Mukimanyi bulungi nti ekkala ey'okuna ya Kitinda. Mumanyi bulungi nti ey'okutaano eya kiragala ya Ndawula. Mukimanyi bulungi nti ey'omukaaga yajjajjaffe ani? Nabanda. Ey'omusanvu yajjajjaffe Musisi, oyo nanyini kusimula bitonde. Siewaawo yenyoyo omusanvu egyesusunkula kitondekaye nanyini gyemberembere eyakenenuka enesusunkulo enesusunkule eyo yali Ssewamala lwerwazi lwaffe olutajjulukuka. Siewaawo satudde eggulu n'ensi erali muze anyimusa bwebanga nsaba tayinza kundekawo jjajja wange ali nange. Tayinza kundekawo jjajja wange ali nange. Kakati ye wankolera ensobi kwe kugamba tayinza kundekawo Yesu wange. Yesu ayogera ku Luganda, Yesu amanyi Oluganda, amanyi Olunyankole, amanyi
mulala agenda kuyamba atya gwe mutosobola kwogera lulimi lutya lulimi lumu muve ku Yesu bya bulimba muve ku Muhammadi bya bulimba izaja amukiribanga kituuse Nasrullahi okusala kwa Katonda walifaatu kuli bakuwanguzi lwaki abinyonyola agandi izaja Nasrullahi gakulyaga omulalu kubanga byayogera si bya wano Katonda singa yagala twogera Luwalabu singa twona twogera luki kakati muve ku bidiidiini ebibalimbalimba abooluganda budde wammwe jajje Katonda nga munyiivu asiba mubi wobakaba yeekunya abantu abatayiira laba abakola nayagaladdemu abatuma emirimu jajje abayita munnakyabagala mumwemese bitwatange nze ndi mwana wa misamu wasirijegaana ndi mwana wa mayembe bebakumyega mwenyunyumiriza bwebulamu bwange era lyejjembe sirewaawo kakati gweoli mwana wa misamu tolijegaana kubanga be bamalayika oli mwana wa mayembe tolijegaana kubanga be bajjajjaabo oli mwana wa mizimu kumwana atalina malaalo waabo jali okwetololera jajja oli muzimu ddala oli muzimu okuyambala olubugo oli muzimu okukondera engoma omuntu n'abawa n'agenda mu studio n'akola oluyimba naye nga balumuyimbidde luyimbizi n'agenda mobyesi n'agamba lwe bamuyita batya nze ndi muyimbi eryaddala wadde erisaaba kabona siewaawo ati mayimbiremu munaazina munaasanyuka abana nti mayimbiremu alite emikono nabeanite ebiri mayimbiremu kale kati nena mayimbiramu teyanyanja kwala tugende
Enyimba nyingi nnyo nayimbye kama namuga eyokusitula ezikiza y'obwanga neno tulumba Kampala na Kivulu. Avai kumujuulire kuja mweri kakati tulumba Kampala na kakati bwe bagambisa kamuna yayimbye lwaki kusitula nzikiriza kusitula ki abali beddali kati basanye mu bivulu kakati mbayita mwenna gendo tegeke takisi tegeke ebigwa kabona waswa mwenna sina mwesabeddeko mu luyimbo buli omu gendo tegeke ekigwa kyo tugenda kulonkinga mu Kampala tugenda kulonkinga kabona seka tabagambuza Kampala tugiyimbira tutya Kampala tugenda giyimbira tutyo neseka yayimbye era twayimbye era twakuseki twayimbye nitutoyiza kubimala yaabo yongere mbaweyo akapere buli wamu ekkubo bwelinaba